Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Very monopolistic. Tichapukanya kubati balina business achimeneship bali banjabu. Kati yalesi kuzine baduka kati bagenze kulia. They are not. Why do we survive? Emyaka munana siri mu government. By born on the business yange yonna. I'm surviving because I have a head. I know how to survive in a hostile environment. These are commissioner agents. Bali yabuli bakwatekirira bakiria. Sente kati eyo company yabawadde bali ye kati bali bagenda kuzimba bizi. Naye abantu babiwandiika ebizimbe byenzige babimanyi ebizimbe bino byemuzimba babimanyi and you go to the suburbs you find a full constructing a building in a village kalina yani eyo babalabe ekiro munjo kulaba abadubbi basigaza ekibuga ewaffe wazana bayitangawo mu kinubbi waliwo kaddugala waliwo sebbi waliwo alifadulu waliwo omusajja eyalundanga enkoko ewazana okubeerawo boyo azeizea tebaliwo gwe nodira abaavu ne bakulabanga ennyumba edduka kuba enzige ezazze ennyumba nedduka kubanga covid kati eya covid eyo eya covid eyo bamirundi bonga tebaziina oba bakola mu gavumenti balina sente nga bamirundi babaavu people compare abantu bali wakabatu ngoyogera kusereza covid Prime Minister mukwano ko yavuddeyo nasaba na Uganda berenga ba contributing abayite ku nsimbi tukwedaga tukule vaccines andi nkubulidde nesimbi zanaze tuwewola simbi zanaze batuwadde Prime Minister akyasaba na Uganda ensimbi ezaloko government zakola ki temusobola kubba kakati mwina kuva kolinga ate nabbanja zino mubuulira tajja kuddamu kulabika mu mawulire yabakanze yafunyeko n'okugamba bamukisatiisa bamugalideko ne ku office naluka ku office nga nzigale akaunti ezattu zonanga bazikyusizza baziblokinze abadde alowoozaaki ayina bakuba ku nsoloboto omanye ekintu ekitalina magezi mu nsi ye nagisi naye gikubemu omuggo oba ogirinnye ekusammukirentiyina bwongo naye bwe girinnyemu olabe ekusammukira yerwanako ye gundi abadde aloza nti bamafiya nti bagenda muleka bamukubire mu ngalo batya bamutandiseeko anamalako ate balina media balina wants to kill Nabbanja polisi yavudde etandise okunoonyereza ku nsonga bamuwe enforcement bamuliremu ssente nti alina konvoyi nnene nnyo bakulimba biriruddawa nabagamba wano temugende mubuuza omukyala bamuyita bagemeire bwe bamujja eri ajja akole bakalwanyisa tolaba kakati nti bikikagonde kukutane yavuma bagemeire ye ate yebakako ekitali bwekiri abakoledde atonejjeno abakoledde bamuba ekitali naye nga bwe bajja bagoberera omwana we era sigalize naye bakubya amasasi kuba baddira omwana we nebajja nga bamukuba okuva mu kampeyini ne bamutuusa ku faamu ye ne bamubolooza aveyo bamukube bamukuba ekifaananyi ng'agiina tiyali ekijja nekijja obujozi ne buggwawo. We must have a fundamental incident that will get obujozi awe. Somebody guns with the Nicola Wicca, Bill Media Center, Bamu New Vision, Bako Camuno, Catti, Carica Wicket, Gatun, the president at Rudewa, Gondi, General Sabi, now is not going to have done. You're here, the link to me, Kagin, the Maguga president, Wigger, the link to me, saying, Cassis, a woman, me, commando, Leka, I treat it. I just written about Muevaza. Agenda okujja mu meeting nga waliwo mulamu oba tusinkane muli futi olabe wandula omulamu tudde ku nsonga ya Nabbanja ati sibatiisa obujooga abantu ne bubattira future yaabwe enkya ne businika amannya mu tukole ffenna ngwala naawe tuzaalibwa wamu maze konoona future yange mujaje tukole sikutta gwe benyondo nenkwasa omutwe gwe ate bwati mumanyi nti njiyina naye nje butta kubanga sikole nze fitina sigiyina. I don't believe in malice. I don't believe in malice. When it comes to malice I can kill you. Ndi mumaso ga president n'okubateepu enfu. What if it was gwe ninkusanga kasajja gwe ninkusanga welikoma ekijja ne kijja
bamwe mulowooza musipoyiringa obulamu bw'abannamu ne mugamba nti bujja kubusipoyiringa mutambule mugende no tudde ku nsonga ya Nabbanja okubanja buli nasaba n'ebigala benga basonda akasente Nabbanja yakyonoonye okugula eddagala twakibabuulirirawo nti akakiiko k'akatongole kalizayininge official oba kakole ki kasigalewo hamu najja n'abalaga good example MTN eriwa eyo post office mwe mwayisiza sente bazibbe ye yakontributinze eki naye kakati Nabbanja takyalina credibility sente bazibbye sente z'emmere bazibbye ate gwoddamu okuŋŋaanya ate yazibbye ye nti nkubuulidde takyalina apiiru kino kyalisoose kiri naye kakati abantu bonna baga nti bongere bazibbe okujjako ng'ate akakiiko mukalondeddeko ng'abo bahamu balala separate from ki kyembagamba nti bano bahonale bokuteesa bano abafunye sente basale abali ku gundi ne family bateekewo a charitable organization which donates njagala obba buli abaana abafunye obuno obulala tebagenda kusoma bakati babwe tebalina bwegera charitable organization bagabe emmere kumanga agasinga ba first ladies babeera n'ebibiina by'embaba wani waffe kiriuda first mama kishinto ngata ina cha anti ate bakaboyo sibe ebyabali baleezedde obuzibu kola pusoni wano yekigaana okukola mama veyo akulona ekibiina naye okwati yamba kubazzukulu oba kubaana UPE it was a millennium gundi goals but president yagenda nabagamba nti president wa Nigeria Museveni bwe yamala okwogera owa Nigeria yasaba baali baddako naye yamubuli oluvannyuma naga nti do you know why we decided to get another time speech yali ekubye yaffe Museveni yababuuza nti million goals mwabadduwa mulowooleza mu witchcraft and miracles this is not mayembe. This is practical which soldiers you put in place. Uganda started universal primary education before Kenya and others. The person who is going to chair a global village on education is Uhuru Kenyatta. The rating is now up shifted to Kenya because what the Kenyans do mulimu bibatabbira mu bantu balina kye batabba n'omulambo baguddu abawano mafia yawano is very unique. Yo teina kyerekawo. That's why they get bo balowooza nti bwogula beesi n'ogulaani. That's why they have problems with me. To me, I have a following. If I help you to package nompa sente ntunda ekitundika naye siyinza kugamba nti kakati as we talk now nabaga nti oyo omusajja ogwanga gwe mulwanyisa muleete ekkazi ery'amatama kubanga yaganye okubaliiramu bulidde mu gundi eyo yagamba mbuize matano no abantu babatta n'obatta mmwe abaana balinda mmere ku ssomero ne balaba tebalidde ku lunch time ne babaga nti emmere ya ssaawa 9 baba bali awo balize emmere ya ssaawa 9 nga balaba loole egitwala they ban the school ogwanga has given hope nti amawanga amala gagala mutwala nabagambye nti development y'abantu etambulira ku bwongo bw'olina ndi leadership nti Makoni yatandika radio communication wireless communication n'agitwala ewa Kabaka wa Italy nawe nga ekikola ki nti mba wano n'enjogera n'omuntu ali eririmu ndi mwana muto w'okuzannya nze nkizanyirako n'amugoba tekina makulu Makoni went to Britain Abangereza ne bagamba nti wayi kiyinza kikozesa ku mmeeri zaffe naye si kyamaanyi nnyo kukozesa ku mmeeri nga twogera nawe Makoni moved to USA by 1923 the revolution Makoni yete company ya Makoni ne every level obalaba ndi kakati oyo ogwanga ate kakati bw'anaatandika okulima ne bategeera nti abijja muno bajja kubyokya kituufu bano bo tebaagalanga koloko company ne bagambye nti bamagoola abakola akantu kano if it was not kadagati baali batutte wa president bakoze eddwaliro factory ebatugga for American market you tell me how many ministers have gone there how many MPs have gone there abasajja ne bakola egundi nga mu eddwaliro liremye parliament guaranteed eddwaliro kati tusasula interest omutali nabagamba nti mugenda kusasula interest ku pipeline ya Tanzania nga ye gitusiza nga mutewali don't you feel ashamed that you are equal partners in this African community nga railway station standard age railway railway was launched here nebaganda ne ba president okugenda wano ku railway wano wansi wano babagamba nti bananyiniwo baagulawo dda Museveni launched the railway ne Uhuru Kenyatta n'owe Tanzania ku kaddole emunyonyo nga bantayinza kulinnya batundawo kakati eye Kenya erina Naivasha eyamwe eriwa bwe bangenda ekyengera ebyuma byonna babibba mudda naye
leero eyasooka okujja mu Uganda eyina mita 4 ne mita 4 bapima wala we banasasula. You will become the sick man of East Africa. Ideas are Museveni abala bazitwala. Museveni started talking about economic bottlenecks, infrastructure, cheap electricity n'alwana nabo, construction of roads n'alwana nazo, n'ababuuza muyisamu bwavu oba byamaguzi. Chorus mumusaba nemugenda kuyisamu bwavu oba byamaguzi. Because is a good communicator. Nti oluguudo lwa chorus kati wano nti kalaawo kakati bano bawunyirwa kawowo ko balutuusewa kakati ate tujja kukola nalyo naye kati akawowo mukawulira. Seven is a good communicator. Ayina phrases zakozesa to simplifying things for the people, but has been let down. Tayina basikola tayina ba disciples. Never. Tibaliyo. Bali luddawo. Nti abategedde okujjako nga abatuuziza n'abatambuza n'abatwalako mu mawanga amalala kati tulaba bana bagenda mu East African Community. Lwaki abakazi baffe bagenda mu East African Community balwanira abasajja? Bwe bagenda e Kenya ne balaba abasajja bali faamu ze balina bawunga basajja bagagga bazi abawo wano kukolera bwa malaya omanyi bakubi ba sauti balungi muyina ekirabo ekya sauti bakubi ba sauti balungi balwanira abasajja abadde speaker bane bamujjako abadde kirabo bane balwanagana mutwala abakazi ababi oba abakazi balwanira abasajja kati mutwale mu East African mweyala mutwaleyo bakazi babi. Yes. Ndetamali nga tuva ku nsonga ya Nabbanja nti essenda asaba bannayuganda benga bawaakasimbi ate wuliriza bannayuganda balono ekibolo ensonga balumye ntijala oberenga okiriyalinga ije mu ddiiro bagamba Nabbanja asaba kasimbi ate MP afuna obukadde 2 wache balize okugula MP motoka sente nezibanga zigula vaccine njago je kid empewe kiriyalinga abo bayiso mulimu intelligence abasajja bano bwe babakola ekintu kyabwe bayina ki ejirikiti kubasuula embwa yaabwe bone badduka. Kakati baagala okugamba to turn people away from sente za Museveni emitwalo 10 egyebulidde ku ssimu. You create a diversion to the MPs. The MP money we are not talking about logic webakubira. We would attack the MPs if we have been told that the money intended for COVID fighting would have been such a billions, but because the MPs were on one neck, we deducted. This was an entitlement, and this is different. Nobody is saying that give nalaba monitor. Banga bakolera monitor babuteka mu bambega nikakuba story. How this money would buy? Yes. To make a hijja kakata kwani kumunkuza ajekola aina usente okola hijja baganda bange bana balina kuba bagaga. This is a different allocation bwechiri is a different unless toyita kungamba nti aguze suti ya bay naye ate emmere tewali mkumbaga. You say a sentence embaga yazijjewe ezemmere nazikulamu suti then you are complaining, but if there were allocations babalirira nti Museveni aguze ennyonyi empya. Did Museveni raid national coffers? No. Is it his personal plan? It's only because you people don't expect to be presidents. When there is a new state house, amid poverty, amid hunger, yes, state house must be there. Mumwagala abagenyi abazze kigwe kibagwiremu. No. Kakati where do you complain? You complain of a diversion. The money intended for COVID fighting has been diverted to MPs' cars. The MPs it is an entitlement to them whether it is not. Sente za mweza ze kusimu ziriwa baleme batunuza mubali company gye bawo okuteeka sente ku ssimu etubuulire manager wa post office ajje abantu bamutwale musindi ngadduka atubuulire sente ziri. Don't be diverted. Yes, don't be diverted. How has the MP's money affected? You would say we had budgeted for this money, but unfortunately, the MPs were on our necks. They couldn't wait. So we decided to pay a gold. Naye bwe kiba nga gwe wakati wali mmere naye nga n'omwezi gw'ennyumba guweddeko kakati omukazi akutta ng'osasudde ennyumba kubanga ow'ennyumba yake sente z'abazaagala okujjako ng'oli agambye nti kale laba omusajja ono abantu kubanga mu mbeera eno mulina okufuna kutula ne mukazi wo tukiyita tutya tukiyita
ne priority list tulina bwe tukiyita ne mugamba nti kati tunoonya ssente za survival. Luxuries must wait. Kakati if you go back with a nice suit ngate abaana tebalidde, then you are making a very big mistake. Kinnabagamba nti abasajja abenzi amateeka g'obwenzi oba ogenda okutuuka ewaka sooka weekeekinge abasajja muwulirize sooka weekeekingezifuule ogenda kulekamu lisiiti ya loogi ne lumusaavisi akutte akawoowo kewaka kotambula nako anti ajjanga nani nakuhaginga olowooza bakuhaginga abakawoowo kano kakati omwenzi alina okutambula nakawoowo kewaka kalina nawe kota tomanyi twekangize kumaja nga kano kalala naye leeta akalala nga kano kawunya bulala olowooza bakuhaginga kulisaayo waliwo abalina amagezi ng'abakazi goga nti abakuhakakanyi ekoti wakagiteekawo yagikutte edda agitadde modro agitwala modro bwoba akebera kulaba kakati omala kwekyekinga omuntu alageeka omwenzigatana mu motoka waliwo yagenda omwenge gumuli bubi nadda mu ddiiro neyeebaka kati omukazi abaamusitulawo bwati namugana ennaku zino yambala nneka z'abakazi nga bawanyisiganyiza kagende musajja olina okutula nogamba waliwo akutululya esaati ngaesaati eri kungulu watuse mutabuli ennaku zino fashion empya oba zabikukujju so you must check yourself before you arrive home. Check yourself, check your pockets, smell and hear what you are smelling. Nobody should talk, should direct you to attack MPs. Okay. The issue is that money given to you by Museveni. Yes, and you praise him. How many African leaders, African countries have decided omanyigwe emitwale 10 ekyo singa gyatuuse ku bantu, it would have an impact on the economy. People will buy goods and services. Naye bazimba amayumba. Yes, balemeba tunuza walala. Emphasize that this money that Museveni donated it to us, the 100 per person, era nabagambi nti ebyo bye bagamba mu amasimu twataddeko emirundi ebiri babadde bamanyi tegakola amasimu emitwalo 17 ge bateeka sente tegakola tebagamba kakaaga babalimu giri 17 emitwalo giri 10 kakati emitwalo 17 amasimu kubisamu emitwalo 10 sente mekazi babye ku Museveni naye abantu kiiso kya mbuzi abantu kati babaka ba parliament no si babaka ba parliament. Let the post office give us our money. Ngalabi yajje ku TV yannyonnyole whether he went, he put the money on the phone. And why did you duplicate? You are duplicating from post office to air company. Why? Why did you bajja okusiba bano tumaze n'ensonga y'ettaka. A thief must be highly intelligent. A thief must be able to conceal his footmarks today and in the future. Ne boba bisa kujoje basumani bajoga tebateeka mu bwongo bajja bakwata ensi ekyuse nze ate mwana wange tebamanyi nze amuinformed abantu bonna bebateekako travel ban ne babuulira ne mbaga nti ogwange ninnabakuba tebamanyi what a travel ban means. By August omuntu yenna munnauganda alina travel ban family ye nga tagijeeyo his properties are going to be confiscated by the US government and auctioned. Balina okukomawo batunda kati firaawe naye eri babagobyeyo nawano mwononewo mwonone mu kibira nawano mwononewo mu insite ng'abantu n'obumba munaddukirawo kubanga ayino kati gwe kankubuuli waliwo ali mu organize yagenda n'agula amayumba e Nairobi naddira mu Pakistan n'amusindika ku mayumba ge akomewo oluvannyuma kakati aba ICC ne balagira bambega b'e Kenya amayumba ge galisiru talinnyayo bwatwalayo engalabi n'obukootikooti bwe kakati ejakolera ki olulinnyayo okuba yola buyozi tasobola era bw'omubba nodde busya n'omuwema
kati emizimu gya organ gikolima n'ensonga y'ettaka wagambye president oli naye ku nsonga eyo nze sirina president ku nsonga y'ettaka because I know the problem akatabo kange nakawandiika weekali nga mbagamba who is selling Baganda is it Museveni is it Katikkiro is who ettaka lya Buganda lyonna liri documented lirina ebyapa bwe bakola surveya mu 1900 basanga mu mayiro 19,600 ne baligabana lyonna wali omukulu wange akagambo kamusanyusa tekaali omutwalo tegwali omutwalo kyekintu kye baterekamu ebintu gwe mutwalo Abaganda baali babala nti akamu 19,600 zettaka libasanga mu Buganda were documented. What has brought problems? There are 4 factors. One, when you go to Western Uganda and you sell a small piece of land, you buy a huge you have times in Uganda Kayunga Ludda bachali ku bibiri bo bali balina competition land yonna utilized. So the influx of new people with money who have seen the importance. Business wise, it is better kundi yakitandika tumukunde ng'agula ente ewaabwe n'azitwala Kayunga like the way we are reading in Botswana tintozireeta nozifataninga ku faamu yo and you sell. It was a strategy. Instead of the money driving it Mbalala, you can avoid the fuel and distance n'agenda ku faamu ya tumukunde n'azigulayo n'atagenda Ludda. This is why you see problems in Mpigi, in Wakiso, in Kayunga. Establishing farms near the town, but forgetting who will buy your meat. Museveni says, the people who are near me don't buy my milk. Kakati the strategy is, if you impoverish everybody in Kampala and you evict them over them, who will buy your milk for export. Kakati, that is a factor. Another factor, which cannot be solved by law, is that the people who evict land people, these are not for development, as the earlier ones. These people, like land buying companies, bo bagula bagoba abantu babatuntumula mu ttaka using the yambe market trees. Why? They don't want to compensate a Musenze adequately. They use magistrates, judges, and lawyers. Why? Because this land, after evicting the people without paying them, they divide the land into plots, resell it. Kakati is land buying companies. They are not for development. If they are properly managed, nti jomai, edida abantu, nebateka wamu, neteka wesomero, neteka wedwaliro, neteka recreation. Echo in future, kiyinza nituyambako nti abantu be banalonda abo affluent groups ezize mu gundi zebatadde omwo. Then the problem nti they will become tribal. Oba Abafirika bujama beroga Nyerere yaleeta bujama fasiti zonna zibaweerwamu eddogo ne lijjawo bujama. Africans are not used to be the same. Bakwana abakazi ne bekola ekiri bakola ne badda mu kulwanagana. Kakati ekyo kitegedde. These land buying companies don't buy for development. They buy for resale. And because they are buying for resale, they must minimize the costs. The costs. How do you minimize the cost? By a lawyer. Don't pay the lawyer, olutuuka mu kkooti abafuuda ba squatters. Oluzungu lwayogera bantu tebalikola. Era nze mbagoba emisinde basondeetera ekintu Matovaati Company Advocates yamala okulyako sente ze sirya. Kubanga ba lawyer bababba. When they go to court, lawyers change gundi nti squatter bwe batuuka mu kkooti omusajja ajja n'agamba bwana Mirungi omusajja atugoba mu ttaka ekyapa si kike bwe kitaba kike yowaloola omusenze tava mu ttaka. This is what the president has been stressing but without implementing it. At one time yateekawo ne ttiimu ez'abantu mu ttaka ng'asanze abantu 14,000 mu Wakiso ng'ani abagobye Kaguta yali aladisi nga yamugobera n'alemera mu ofiisi yatumwebaze. Yalemera mu ofiisi yatumwebaze. Ye president kyatamanyi nti abaguzi b'ettaka bali connected ne church. Nakasereri ekikampuni ekyatunda ekkanisa eyo Museveni kwe yakwatira abantu. Omulamuzi yababuza ekkanisa mukyajagala nti nedda twase balina okuteekawo omwawula emyaka 10 bamala ogikuba ye bamutunuza muki mu kukuba kkanisa. Kuba Museveni does not believe
nti priest atunda ekkanisa yakanula emizikiti gyamwemeka nga Lubega agulemeddemu Museveni ffe tutamugambangako nti essaba olikuba ffe tumugambeko nti tesula essaba the issue nti abalamuzi bw'amala okulya enguzi ye n'asalawo bayina kye bayita total eviction kakati whoever refuses to implement omulamuzi kyagamba eba contempt of court. This is why the DPC agrees is hiding naye alidde ssente naye yeyambisa mulamuzi contempt of court nabagamba nti if the president must be know that these court bailiffs are court officials but court bailiffs bali registered by courts kakati omulamuzi bwagamba eviction kampuni y'ababailiffs bano n'atakiteeka mu nkola layisinsi ye bagimuggyako ne baguwa omulala ekitegeeza these ones cannot be solved by a law. These are moral issues. Sikutuleetera tteeka. What about abafere abakola ebyapa ebibiri? How are you going to solve them? It's not the law. Let us debate it. Museveni must implement. Walk on the talk. Byagamba abantu muva ku ttaka balimereko. Tugambire ku genocide busale atubire ku ttaka ly'emutungo. DPC balina omugisha kusaba naye beera ngo balina omugisha yajoze nnyo abantu. Balina omugisha oyo ajoze nnyo abantu. Mumukuba ekifaananyi mu kitereke. Olunaku bali mu jimbo olunaku lumu oyo balina omugisha ajoze bajja kugwa ku lw'ekisaawe baveeko tuvire ku ttaka tubenga tusigaza ke tulina kubanga ettaka tugenda kuba tweyagalira Eritrea omubulizi gwe muyirawo omubiri tugenda kuba tweyagalira waayo wabula ettaka lyaffe gamba namutungo tugenda nga tulivaako tugenda difiirako